Kakati kano njagala tukawulirize bulungi nnyo. Nkusaba vidiyo eno ogimpeera amatu owulirize. Omwami ono yakizuula nti mukazi we amwendako, alina omusajja gw'amwendako naye nga tamumanyi. Kati omwami ono kye yakola okwekengera omukyalo ono nga talina ngeri gy'ayinza kumukwatamu n'abasajja abo ng'ayenda. Mumanyi kye yakola? Omwami ono yakwata essimu ya mukyala we nga mukyala we tamanyi, n'agiteeka mu auto recording nti omukyala bw'aba alina omuntu gw'akubidde essimu, amaloboozi ago geeseevinga mu ssimu naye ng'omukazi tamanyi. Essimu yeebikodinga automatically, amaloboozi ne geeseevinga ssimu ng'omukyala ye talina kyamanyi. Omukyala ayenda akubira bali babbaabe. Jjukira mukazi mufumbo naye ng'alina gw'ayendako ebbali. Kati omwami ono ekyo kye yakola. Omukazi ng'ayenda abeera ku masimu n'abasajja biki. Omusajja kye yakola ng'akwata essimu ya mukyala we ng'awuliriza buli mboozi omukazi ono gy'abadde ayogera n'abasajja abalala. Agenda okukizuula nga mukazi we alina abasajja 6 bayendako ebweru eyo. 6 ng'ono bbaawe ow'omu maka wa 7. Naye abakazi wano mulimbamu. Gw'omukazi omufumbo ekikwendesa ku basajja bonna 6 mutuuka n'okuzaala abaana batali baabasajja ate ne mumala ne mukaaba. Munnange ng'omusajja ekyakimanya nkagamba mukazi wange ayenda ku basajja 6. Omanyi omwami ono kye yakola? Yakwata ennamba zaabo bamusangibe mukazi we bayendako ng'azikwata azijja mu ssimu ya mukazi we ng'aziteeka mu ssimu ye ng'aziseevinga, ng'acreatinga WhatsApp group, ng'akwata bali eri bamusangibe bonna 6 ng'abateekamu ye WhatsApp group, ng'akwata ne mukazi we ng'amuteeka naye mu WhatsApp group. Yali yeekubise ebifaananyi ng'ali bwereere ne mukazi we nga bali mu mukwano, nga beekola buli kimu, nga bali mu kisenge, n'abikwata ebifaananyi ebyo byonna nga bali bukunya, n'abiteeka mu WhatsApp group. Bamusangi bagenda okulaba omuntu gwe bamanyi ate ali mu WhatsApp group. Buli omu ng'agamba eno si maali yange. Ebyaddirira bye bino by'ogenda okwewulirirako. Kakati kankutuseeko omwami ono ng'alukuviira ku ntono gye byatandikira ne gye byaggweera, nga bamusangi bategedde n'omukyala ategedde. Emiranga gyali awo. Vidiyo gimpereka like, vidiyo yiiyo. Kino kye ky'obusiru kinali nkoze ex-girlfriend wange kyensuubira nti alifa takyerabidde. Taata wange eno vidiyo togiraba. Maama goberera mukulu munno. Senga koja oti muwe emyaka gyammwe ekitiibwa. Nyazaala ononsonyiwa mukadde naye vidiyo nawe giyiteeko. Mukazi wange oyo manyi wampuutu era niwe naamuganda jjagiraba. Naye ojja kukkakana ne mujja we yali bw'atyo. Munaye mbanyumiza. Naye na girlfriend ekyamazima yali ayenda. Mubimanyi bye mukola. Kati we nakizuula nti ayenda. Actually nakizuula nte. Nawulira ng'omutima muli siteredde. Kakati ate mbagambe ebigambo bino. Bw'obeeranga n'omwagalwa omutima ne gwekengeera manya waliwo ekintu kyakola ekitali kituufu. Kati nze bwe nti we nakola ebyange. Nakwata essimu ye neteeka mu auto record netandika omulikodinga nga buli koolo gyakuba ye recordinga. Saakoma okwo nenyingiriza omuze oba nayingirira omuze gw'ekisiru ogutali menti kukolebwa musajja ntya. Naddugulawo omuze gw'okwekuba ebifaananyi naye nti niwe tubanga tuli awo tulina bye tukola twekuba ebifaananyi oba mu buliri twebase oba biki tukola mukwano twekuba ebifaananyi ne twekwata vidiyo. Nabagambye dda muve ku vidiyo yange bino ogwatayagala biwulira gwamanyi. Kati kyatwala ebbanga emyezi ng'ena ku 6 nga ndi naye jjukira tulina emize zino ez'okutwalakinga amasimu gammwe lwakuba abakazi temubimanyi ebiseera ebisinga nti tubikola. Nagenda okulaba nga essimu gyetera okugenda wali ebifo ebirala ebyenjawulo nga lodge nga nzimanyi nti lodge kubeera zibeerako ku location nti eno lodge ne bagiteekawo erinnya ng'atera ogendayo mu myezi ezo.
kati oyajanga nankyali nakwatanga voices ezo zaalikodingibwanga mu simu ye nenze sindikira jukirawo zisevinga ne namba y'essimu ne zibeerako nagenda okizuula nga bagaayi ab'enjawulo bali 6 nze ndi wa 7 kati we navaawo nenkwata layini ezo nenzisevinga mu nsimu zange oba nambi nenzisevinga olwazisevinga nagenda okulaba bagaayi abo nga ku WhatsApp kwebali okitegeera kati we namalanga mu simu ye nenzisangula era mu abalina smartphone nga temuwuliriza music waako mukola bubi woba olina smartphone nga kuliko music gezangako omuwuliriza naye mubeera n'amasimu ne mugakozesa birala kakati lwali lumu nga tuyingidde emyezi ziizo nga we mbagambye enaku 6 oba 5 ku 6 nakeera ku makya nenzigula WhatsApp group nenkwata bagaya mukama yanyamba nga bona kwe bali ku WhatsApp nenkwata nenzigula WhatsApp nembateekamu nenkwata n'oyo omuwala namba ye nemuteeka ku WhatsApp olwamusa ku WhatsApp kyanyamba yali offline nenkwata ebifaananyi byonna bimbadde nga neekubya naye ne vidiyo ez'ekisiru byonna nembiteeka ku group munansonyiwa abakazi abawulira bino naye mweyisa bubi nembiteeka ku group olwabiteeka ku group nagiwa erinnya nti all on one okitegeera all on one kakati abasajja bagenda okulaba bamumanyi girlfriend nga abakazi ekiyinza omukazi ayinza okuba n'abasajja abasuuka mu 5 naye nga mwena abaleetera okuwulira nti alina gwe wekka kisobokera ddala ga abakazi ekitone mukama yakiba abo bakya mukama oba kya sitaani simanyi naye nga ekitone bakirina munnaayo omuwala by surprise yali alina offline yagenda okudda online saawa awo nga 11 ez'olweggulo yasanga group ku simu ye nga babaabe ffenna mwe tuli mu group n'ebyekisiru ebyaddirira naye saagala mmanya okitegeera olwava group nenyiga exit nenjivaamu newe nali nsula wenyini awo nenfuna liivu ku mulimu nengende waka wiikisi ezo nalya ne Christmas n'olusooka nagenda okomawo nga baniba bangamba girlfriend w'obulijjo abadde ali wano naye ng'alaga ali mu maziga kye kyabatuukako nayagala n'okumenya oluggi ne tumulemesa biki naye nga nze mmanyi ekyaliwo kati ekintu manyi kya kisiru naye bawala mmwe mulina ebintu bye mutuyisaamu abasajja amazima ng'olabira ddala tekijja nkukwanye ekisokera ddala omuvuka atalina kye yalina niwaaba ng'akukwana mu bintu by'omusaba wali ebintu byasobola okuwa ebimu nawogamba sirina n'omanya nti talina era n'okkiriza omanyi talina n'okkiriza n'omwagala naye ng'ogenda akolera vulugu mu relationship mweddeko omuntu oba owulira nga gwe byoyagala tasobola bikuwa 100% nga wobyagala mugobe okugaana omuntu si musango naye okkiriza omuntu atotandika kola bya kisiru mubeere bulungi naye bakazi mmwe mulekeraawo obwenzi obw'ekisiru mugamba nti abasajja benzi naye bakazi mmwe musussa we mwandikomye temukimanyi nti omukazi alina waakoma mu bwenzi naye ate omusajja kati wuliriza siwagira kigambo kya bwenzi naye ate omukazi okwenda omusajja ayenda obwenzi bw'omukazi tebugumiikirizikika naye ate obwenzi bw'omusajja ate bwo bugumiikirizikika omukazi tasobola kufumbirwa abasajja babiri mulundi gumu naaba ng'afumba ewoono ng'ate afumba n'ewoono naye ate omusajja akisobola omusajja asobola okufumba asobola okuwasa abakazi abasukka ne mu babiri ng'okimanyi nti oli mufumbo naye nga bbaawo ava wano n'agenda n'asulako ewa namba 2 n'avaako ewa namba 2 waba alina namba 3 nayo n'agenda n'asulayokko ekyo abakazi mukimanyi naye mutuuse mu nsi eno nga mwagala okwepimaapima n'abasajja mwenkanenkane abamu mukikola nga revenge mugamba nti omusajja kyasobola okukola naffe tusobola okukikola omukazi alina limiti ekisooka otuuka gwe omukazi n'olaba ng'okuluusanyiziddwa n'okoowa okitegeera naye ate omusajja eyo limiti tagirina limiti y'omusajja ebeera mu nsawo mu busobozi bwe naye togenda kugenda ewoono omusajja kabaasa akuluusani ogende ewoono naye akukuutekuute odde ewoono bannange gw'ogenda kuba otambuza bitundu byakyama booti ne booti nawe bituuka esaa ne bikoowa ne bikkakkana ne bigwa n'olubege so bakazi bakyala mukimanye nti omusajja asigala musajja
bw'oba ofunye ebbaawo nga yeewaddeyo n'agamba nti ngenda kubeera ne Joan kakkana tuula. Okitegeera, bw'obeera n'ebbaawo n'agamba nti ngenda kubeera ne Truth Seeker tuula okkakkane mu makaago. Mukimanyi nti omukazi tasobola kuzaala mwana mu maka ga musajja. Omusajja naaba nga akimanyi omwana oyo naaba nga waali nga kiri mu mateeka. Naye ate omusajja asobola okuzaala omwana ebbali n'aleeta omwana oyo ate mukazi oyo waka n'amulabirira. Omukazi kyotasobola kukola. Bw'oyeena mpozi nga bbaawo tamanyi n'ozaala abaana abo nga bbaawo tabamanyi. Naye era bw'akimanya eba enkomerero ya buli kimu. Okitegeera? Naye abakazi mwagadde okwepima ennyo ku basajja, mwagadde okufuuka abasajja mu maka gaffe. Temugenda kufuuka ffe bannyabo. Waliwo oba ng'okola n'owulira ng'ennyonta ekuluma nga mu butuufu olina okunywa ku tuzzi. Mukitegeera? So ekyo mukimanyi, water is life. Mba nina okunywa ku tuzzi. Kakati omwami ono kye yakola, gwe nga gw'osobola okumpa endowooza yo mu comment section ku ekyo kye yakola, yakizuula nti mukazi we mwenzi, mukazi we ayenda. N'agamba omukazi ono mukoledde ki okumanya okumukwata obulungi nti ayenda. N'akwata essimu ya mukyala we nga w'omuwulidde, n'akwata essimu ya mukyala we n'agiteekamu auto recording. Buli musajja omukazi gwe yakubiranga essimu ng'amukwana amwendako, amaloboozi ago geesevinganga mu ssimu, era omusajja yawuliranga buli kimu. Naye omusajja ono teyagamba mukazi we nti nakola bwe nti ne bwe nti era nakutegedde. Kyasigala kyama kye. Kati kye yakola, kubanga omukazi yandibyegaanya, abakazi mwemanyi mwandimubyegaana. Omwami ono kye yakola yamukola akakodiyo ng'agenda creatingawo WhatsApp group. Bw'acreatingawo WhatsApp group ng'akwata bano bamusanji ng'abateeka mu WhatsApp group eyo, nga naye yeeteekamu, ng'akwata ne mukazi waabwe Haji mukazi, nga naye amuteekamu, ng'alyoka akwata ebifaananyi bye eby'obuseegu n'omuwala ono oba ne mukyala we nga bali mu kweyagala, bali mu mukwano, bali mu kikolwa, ng'akwata ebifaananyi bye nga ne feesi evaayo bulungi nnyo bw'eti, ng'akwata ebifaananyi bye nga bisa mu WhatsApp group. Akacyankalano n'akawuvungano kaali mu WhatsApp eri. Oluyombo lwali mu WhatsApp eri, ati nga bamusanyi buli omu gy'ali ng'agenda okulaba gurupu gye bantaddemu. Ono omuwala si ye muwala ono girlfriend wange, anti buli omu aba amuyita girlfriend we. Ono si girlfriend wange, ate ali n'ono ali eri nalaba, ono si no. Bonna bagenda okulaba ng'omuwala gwe bakwanako buli omu yafuna information bubwe, ng'omuwala gw'ayagala ebifaananyi ebyo biri mu kutambula mu WhatsApp ng'ali n'omusajja omulala. Kati ono kamuteekamu kye yakola ng'anyiga exit, ng'avaamu nga n'essimu aziggyako, ng'agenda nga n'okusenguka asenguka. Omukazi kati azonga, akaaba amaziga, bali abaali bamusigula tebasobola agenda ku. Bwe buno obuzibu bw'abakazi bwe balina nti mukera ku makya ne mutandika obwenzi, naye ng'abantu be mwendako tebasobola kubawasa. Ng'omuntu gw'oyendako tasobola kukuwasa, tasobola kera ku makya n'akuteeka mu maka ge. Naye omusajja yakera ku makya ne yeewaayo abeere naawe, n'otandika okumuyisaamu amaaso, asobola okukuwasa. Bakwatidde mu bwenzi, kera ku makya genda mo babbaawo beera nabo, ate okomawo lwaki maka g'ono omusajja gw'oyendako mu maka ge. Oba bakazi mwabaaki? Mwenda ku bavubuka oba ku busajjasajja obutalina makulu nga tekasobola n'okukulabirira okumala wiiki, kaba kaagala kukulya buli. Ekyo temusobola kukiraba, temusobola kuguka maaso. Banange nze mbabuulire basisita bange abandaba wano, bw'ofunanga omusajja n'aba ng'alina obuvunaanyizibwa
n'asalawo akwagala akuwasa. Abavubuka b'ennaku zino tebakyagala kuwasa n'abasajja abakulu at large. Naye bw'ofuna omuntu ng'ali wiringi okubeera naawe ng'akwagala, asobola okukulabirira, asobola okukuwa ekyokulya ate nga buli kimu asobola okukiprovidinga. Yagala omusajja oyo. Yagala omusajja oyo without any condition. Lekera okolera obwenzi mu maka g'omusajja eyeewaddeyo okubeera naawe. Kuba nammwe abakazi mukimanyi nti olumu abasajja balemerera okubeera nammwe olw'empisa zammwe abamu. Okitegeera, abasajja bangi tebawasa, abalala baagala kukebera bukebezi. Ne bw'ofuna omusajja ng'asobola okubeera naawe mu mbeera yonna, omusajja oyo muwe ekitiibwa. Muwe ekitiibwa. Abamu bazaalamu abaana ayi ne mma ne mukola eby'ekisiru. So mweddeko bakazi mmwe mukimanye nti omusajja akedde ku makya n'akuwasa aba akwagala. Naawe muddize ekyo ky'aba akuwadde era nga tuvumirira obwenzi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwena mwena abagyekuumirako, mubeere bulungi. Abasubscribinga nammwe mbaagala nnyo. Kyolina okukola subscribing ebisigadde obindekere. Subscribinga ebisigadde obindekere. Mubeere bulungi, mweraba.